kati wano wabaddewo kasooli. Yoyo kasooli gwe twatemyemu. Twatemyemu muno kasooli gwe twakozeemu silage. Naye olaba ekitundu kino kitundu kiri walala eno bayitayo mu ndiba. Zino ziri acres wano nga 15. Naye kino kyembagamba okukozesa ettaka lyaffe obulungi. Olaba kati olugyemu kasooli emiti gino gitandise okuwaga. Nze bwe ntyo bwe nkozesa ettaka lyange nsiiba mbagamba nti nno olutalumu 2 simba. Olutalumu 2 simba. Olutalumu 2 simba. Olutalumu 2 simba. Kyekyo kyembagamba, you know. Kati nze mu eka mansobola okuteekamu emiti 8 9. Kati olugira nga ngenda oluvannyuma lw'emyezi 18 nga ngenda mpuluningamu ntemamu kwe kumaintaininga cash flow n'osigala ng'ofuna ku cash. Kasooli tuuyo twamugyemu kati gino emiti ku myezi 18 nja kuba ntemamu obusooka busmall po obwaziŋŋama bwentemamu basinse 15. Oluvannyuma lw'emyezi emyaka 2 nga ntemamu emirala medium pole 75. Oluvannyuma lw'emyezi 2 n'ekitundu nga ntemamu egiba gisembayo ndekemu giri eginaafuuka egya poles egy'obuloddo. Oluvannyuma lw'emyezi emyaka 2 n'ekitundu nga ntemamu obwogumu 1,000. Awo nga ndekeraawo olwo nga nsigazaamu emiti 45 bye babagamba ng'olwo gifuuka poles ennene. Ezo era gyentundira ku myaka 3 n'ekitundu ena kuba giba gyawanvu olw'okuba twagisooka ne tugiteekamu nga mingi. Bwe tutyo ffe bwe tusimba emiti, bwe tutyo bwe tukola ssente zaffe ne tuzisigaza n'olaba muntu ng'agenda mu maaso abamu muwuliriza bintu birala. Nze kakiika siri kwaba abalimi abaavuga emmotoka abwe ne bagenda ku faamu zaabwe ogenda okulaba ekiriyo. Nze neenyigiramu kyova olaba nga nze mbifunamu. Oluusi n'obuulira n'abantu ne bagamba nti tekisoboka. Kati ekisoboka omuti guno naguno guno naguli nti simbamu 45. Ettaka lya forestry ebawa amagezi bwe lityo. Ettaka bwe liba liryo likozese nga bw'oyagala. Kyekyo.